Popin Media. Okubala kutandika teri ontaddamu kuyingira mu layini oba wafisse ate nziramu okubakatiriza nti singa mba mmaze okubala tova mu layini paka nga ngambye nti okubala kuwedde. Singa n'abambaze kandidate wo n'okyamuukirira n'ova mu layini bululu bwammwe bwe mutta. Abantu benale mubaleza abaana abato abaja abatali mu register. Musa abantu na mu register baddamu bagisome. Babuze babuze mu kujakala nyo babulisa ababa tujakala nyo bululu. Tukoye tukoye. Abenale tukoye kuno bwagusima kusemba nyo. Tukoye. Bakabye. Akalulu bakabye akalulu. Otujakala nyo yafe bade. Ndio namwe. Batukaza tutusi. Obudamu cyane akalulu bakabye abana abamu babagengawa emabeka ya kizimbe tebafuna nganga bwebesosa kayo abaana abasomi abafamanyi Namwandu? Yeah. Akalulu nze namuto Regina omutuuze ow'essukali azze kukyana abakyala. Akalulu kabadde kalungi nnyo, abakyala bampadde akalulu era akalulu bwe kawedde mpulira bulungi tekisoboka akalulu kuddibwamu kubanga bakkiriza nti ndyebayiire omwalimunaaleta akalulu tukirizibwa amanya gange nze Mukangalambi Jacqueline Fumayuti Kansala Kalima Sub County ngera nze Deputy Speaker wa Kalima Sub County omuntu wange yesimbyewo nga ye Mama Kanene kifo kya n'abakyala Wessuka Village ayiseewo bulungi era tufunye bulungi information yaffe nnungi tewabadde buzibu bwonna bwonna era tubasinze nnyo tubasingidde waggulu nnyo era NRM ebeere ku ntikko NRM nalo tekisoboka kuddibwamu olw'ensonga akalu kaffe kabadde kalungi nnyo basose ne babala abamyuku ne basembyefu ab'NRM era akalu kabadde kalambukufu tekalina buzibu bwonna.